want every day to be the same like yesterday. Yeah, njagala boy. Baby, oja kulya kubyange. Okay, baby, I'll never get another one. Njagala boy. Baby, oja kulya kubyange. Nja kulya kubyange. Tewali tap. Inspiration. Ndabira kubanji. Inspired by many people. First of all, naingira industry last year. Oh man. Ambaji banji. Form 6 was from Iran. St. Mark's College Namagoma. Namagoma mubera ebitu muno mbitegeera bulungi. Tubulire. So netandika okujanga nyesiba kwaba. Wabesibangako. Sawa zinachoyagala. Ngachembala nchimanyi. Stuff ya vete. Yeah, so the first people. Sokoleke abo bewesibako basajja bakazi. Bonna. Bani abasingo kwangu. Abasinga kunyangwira. I met a guy called Unix Pro. Unix Pro. Nantwala mu bapala. Unix yali yasoko kwata ku spice. Yeah, we watch ogera. Unix yetegana tugende mbaso. Unix nantwala mu bapala so ne ba encouraging ne bambulira ekyokola. Bapala sabo. Balidege bagwanja bwengalo zino. Ne bali so lovely. Ate bakubulirira n'ekyo ekyokola. Okay. Because Palaso yampanga like 35 minutes okumbulira ngeri gye nyina okustrugglinga mu industry. Okay. Kitegeeza Palaso chaliwo kati. Yeah, he's my friend. Yeah, and I'm so grateful. Aina ngeri kyakuyambyeko like okubanga yeah. Yanyambako kuba ne nakola this project nagitwala nenjimuulizaamu. Nandaga kyekyokukola. Okay. Nambulira ekyokukola then ne Unix. Question tukikwasaganya mpola mpola. Okay, ate mu bakyala ani asobodde okuba nga akuyambako? Mu bakyala bado senior friendly n'abakyala sinafuna chance eyo kuba meetinga but the artist I met nandaga one love was Joyland, I think. Joyland nakulaga one love. But you see the way that style yo erinyanga mukyala. Yeah, you remember? No. Oba muchowo. Muyigirako bingi. Ye muchowo. Gowe. Mbako bye muyigirako naye si muto wange. Okay, kati mu bayimbi abakyala ani go like gowe gomba. Ngabazina n'abakabimbo nina bembatinyako nina Rose oyo. Nina Rose oyo nina bemwagalako Shiba naye mwagalako buli omu nina bemwagalako. Kuba buli omu tebenkanankana bonna. Kati amuuze ni Nessa wanje gwe wali okyali musome wali muwala kikaaki? Omuwala? Obadde mu ssomero obadde muwala mu kikaaki? Kinyo kye nakola. Naliko class monitor. Wali class monitor actually. Gobisobola? Nga bw'oli mukyala kitegamba nti muwala muto mulungi. Kinyo kye nakolera essomero nayo class monitors. Kyokka. Kati bitu bibasinga okukola abasomesa bibagala naye bannaye Nitta twakukoowa wano ne tuyaga tukukooye. Olina okulabika kuba wali mu bukapolingi. Nayikola sciences. Science ki? Nakola BCM stroke ICT and GP. Okanga oba olina sikanga zonalistizaga nomaliriza nga nyingidde endongo nalikola nakola ne exams naye ate tewayita nayita no but sagala science course okwegamba endongozo obadde ng'ojagala ebbanga kale nekirala anasomya amasomero nga 2 secondary kati first secondary school yange era eyo mutukula bagiyita batya eyo Kabale Sanje Sanje yo mpiteyo nze nga ndolekereyo nyingira ensi endala. Oh my god nali nzina amaganda na kuyimba imba z'essomero because that school
twali tuyimba ennyimba z'amasomero tulina kyenali nkolesha nene nnyo n'okumpozi obwana obulenzi bwakutawanyamuko nga tebukusindikira mu bbaluwa mugamba Nitta tebwakusindikira mu baluwa kweri gwe oba gwe wali omusindika nali serious student naye nange neewuunye basayansi lwakisazaagala maybe wafunayo kuba buli omu yali akimanyi yena kuba musawo. But it's a great disappointment for my friends there. My parents are so disappointed, but I'll make them proud. They're so disappointed. Anyway, it's good to actually... Last year. Okay. And then go imani Syria. Challenges. Remember, I don't have a management. Go kwasaganya. Neyo timu wakajenkuga. Ya Junix. Kayimba chike wajanako? This very song. Koina koka. In the Zlim studio. Chafumba kwe gamba. Nitta, what was you to Oli very aggressive into Chagala, Ate Ochirumba. How does your day morning look like? Or that gives you all that very zeal. Because I see your time. Omanyi wambamu temuna chikube bisana bisinga mukera kuzinta ye naye wamuchikuba tutanga Nitta Kenny Edrini Fiona bambi sorry ndi mutulo naye ni mudamu munkubira kakwaza I respect omuntu abampise because chensingira ddala okwagala abantu okumpa time ne bampuliriza early in the morning era nensaba Banyina program ndi mu Protestant Anglican banyina program yenna nenjikola we basina siba waka. Oh my god, it's chenjagala kugamba ti Nessa Nitta yemchala. She has kept time and all I know she's definitely going to make it. Project ene tani sani ajiwandika Alvin Keys. Alvin chali wangoyo. Alvin omusinkana wa Junix. Junix ya linking up ne. Junix ya munda katwa. Junix na wana na Junix gwa. Okay, katika na kaimba kaina video. Yeah. It's the one. Ani a shooting. Who was ani a shooting? Mamita wako Derek. Wako producer oli Mamita Di Mario. Di Mario. Bravo, wadama ndumo suri kamba amani. Sindi. Akaseda ne akuyiwamu. Teamwork. Teamwork. Sorry, no, inakuwa wakabi. Teamwork. Of course, we're going to come for Swina Mwana Nessa Nitta nga wale ku UG Sound Radio. To come Star Friday, and of course the sunrise between you can some just Kampala Nimnange. Of course, we're tuning Adrian K producer coming in Achwasa Kanyawa tuning Nessa Nitta. Beautiful, and I love you outgoing. Olimchala confidence no jijawa. Confidence. Confidence jijawa. Confidence. Of course, someone you have to be confident. But where do you get it? Some people are actually very much worried of the confidence. Interviews. Nessa Nitta kambuze. Sawa zino. Baba kugamba. Junix. Omuyita oti ebyaddala. And Junix is a supportive guy. Kuba takoledde nze nzeka. Akolera balibiranje. Akola kubwerere? No. Nange si byabwerere. Mwebala akolera bwerere mundo. Mwebala mutya. Mwebala mutya. Junix yanteekayo nze brandi. Naati kambuze. Mukola mutya. Mwakola Chetwita. Kafuna obusente omusajja wattu nampoze. Kenya yagala okujja yagala. Afuna sente ze nakola budget. N'abasaba bansupporting bajja. Okay, kakati katubuze oli mufumbo. No. Ononya. No. Kale kitegeeza. Kambuze. Ebintu togezangako
Lwaki? Ngenda kula have to work hard first. Ngenda kula abasajja ennaku zino nga tebalina mulamu abamu. Abamu njagaddemu ekyo. Abamu tebalina mulala ate abagulina abasinga bali booked. Etegeeza tulabangako muntu yenna like tosinkanako. Which means Nitta must be a virgin woman. Yes. Nisa. Tuna mu kamera tulabe. Nisa. Okyogera. No. Nitta is still young, talented, and she wants to be successful. Abasajja ba distracting. Nisa, are you virgin? Are you virgin? Sagala, yes, I'm virgin. Nisa. Gamba ladu kukubira wano. Ite wane nkube mu studio zangu. Oh my God! Gambye oli virgin. Ne sawa ino inokola kyo inofuna omusajja. Kati kyogala omusajja kikaaki. Bwanga otuse mu time y'okufuna omusajja. Ali supporting kasaba supporting a talent here. Ebya twagala kumanya oba mulungi oba chi kasita supporting Tei katonda gwatona nga mubi. Omubi atayinachi like omuntu omubi yakola ebikolwa bya star. Ebikolwa bitali birungi. Bingi obubbi bikiyo yaba mubi. Ate atayina sente. Katika tubuuze. Uliza tuwala option bwet. Aina sente. Ngakuchunya. Nga ya supporting a talent yo. Aina sente na ya kuchunya. Taina sente na ye. Babi kalavu we kali support we mpola na era. Taina sente. Kwa babi otwala kani. Okubiri ndowooza cause why do you support me ate ng'omuchunya? Okuchunya kuba kumalako mu kenti kwala batumbuze. Kulavu ne sente. Ogenda na kulavu ne sente. Ogenda na love cause mani muzikola. Okay. Nitta watu batugambye nti kulavu ne sente aja kugenda ne love kumagoma. Sente zikolebwa bukolebwa no yazina zisobola omugwako. Do you support these people who say I'd rather cry in the Benz than I smile on a bicycle? I'd rather smile on a bicycle than I cry in a bed. Oh my God. Murachi ndaba empirizo tezite Rachi misono jonna basala okola misono go empirizo. Zino first of all nze zinyanguyira. Bwensiba zinnumya omutwe nina that problem kati nanoonya style nendabanga nsobola kugiramu yejo okunkolera ate health wise tezinnumya mutwe ziwangala tomagasibaasiba buli kaseera konona sente. Yes ate zino tezonona sente. Nitta bannaye ebintu biri bya economics ate simanyi biti nga tebakola science ezi zikola naye nga enjawa zirabye kyo kyenyini ziri zaayo naye nga kweli kati amaze kambuze enjala ezo zaliza video kati nange sokokola tulabe tezivaako kati awo oba ogenda kunaaba okola otya kati nange shebadengeno oba ogenda kunaaba okola otya bwatalina muhambi nti ofuna ekyangu ekino kirina both sides. Kyoyisa nayo nakyo kyenyini kyoyisaayo kyonabisa kuki Neze jala nga mpanvu nyo mwana watu onabisa kino nyo kakisuse. Okay, wetu tuliyinisha Nitta wali atenga kikwasikanya mu ngeri y'enjawulo era nga tugamba nti okosa olunaku olwaleero Nitta yatukyalireko atubuulira engeri olugendo lwa music bwe luli very new and a rising star, very talented, and of course ekintu akyagala nnyo. What I've actually liked about Nitta, the confidence is quite very huge. Timekeeper kankubuulire oba okuuma obudde ne wootuukayo bwoti ng'okyakuuma obudde bwoti. When the hardest people to deal with that I've dealt with bayimbi nokatumusaba tambuliraawo yongera okuba nga ekikwasaganya bw'ofuuka sitani ofuuka owakabi tokyuka ate
omuntu akuyita ina show kumacha ojo ya sawa 2 ojo wano sawa meka sawa 4 olusingana kyegenda kola kyegenda kugwa bera bote bambe. Yes, of course. Lisa, ngowo manyi nti akade twalagadde okubeera naawo olunaku lwonna, but of course it's not gonna be very tusigaze eddakiika nga 3 tukwerekereza olunaku olwaleero wabula mu ddakiika ezo 3 njagala okusooka okola kyo tubuulire social handles zo ziri zitya, how do people follow you up and where do they get your music? Social media platforms are ndi wonna ne wonna nkozesa erinnya limu, that's Nitta. What's your favorite social handle? I think Instagram. Instagram and Facebook. Okay. Goloza wela bawa myaka ngetano maso. Just chirekele katonda. Tosobola kweja. Osobola okugerageranya no nake sawa zino. Music yo na river. Tosobola predictinga. Mbirekedde katonda yamanyi. Okay, apart from music, what do you plan to do? I plan to have a business. Like which business? Kisinzira yonna ebeyingiza. Ebinga ina kyagamba. Obato gamba kisebo. Asubira ddyo okubikola. Ebyarema. Ekitoba okola tuyambe owebaze kuba kuyambye mu music. Nebaza abantu bonna abansupportinga. Nebaza Junix first of all. I thank all my fans. Fan base yange gentandise nayo. Don't stop. Keep pushing. Because we have to push it higher. Yeah, bonna abanfollowing abamberedde. Alright, kati chichi ekisinga okunyiza. Omuntu kyayinza okwana kikujja kunimba maybe. Ate ekisinga okusanyusa. When I've gotten something, when I'm successful. Okay. Kakati, waliwo eno situation gyetwaga kumaliriza nayo. Ono ayagala kuba music wo akuwanike. Naye n'olubatu n'ekibatu atega. Then waliwo ono agamba nti banaye Nitta mpola kwasa mpola tujja tuukayo. Ate gwe wekibatu ebyaddala yagenda kuwanikayo ogenda n'aliwo. Okuba kumalako ddembe yange owekibatu oba omalako eddembe yange oba oyambira ddala oba oyambira ddala lwaki onterawo obukwakulizo ate nga nange ndina talent ate nga nange bwenkikuba ogenda kunfunamu lwaki onterawo obukwakulizo ate yagala kufunemu ayagala managing byonna bimanaging means you're not awe ekibuuzo wekigira bokyangojja mu music industry ani yali akoze mu ba matu ate bona benayogeddeko nabo wali bona bali bangamba they are not ready to sign. That's the fact. Tewali yali akuzala yenti oba ki buli omu yangamba nga you're very talented ne situation gye twambyuka nagira mu covid. Okay. Ate nga buli omu tali ready kusayininga muyimbi. Okay. And nalina okubaako kyembalagako waaka okutandika tosobola erina ogamba muntu musayininga naakusayininga. Okay. Alright, ng'ogyeko music biki ebyala byokola? Tewali. Yes. Just music. Yeah, so far. Okay. Alright. Yeah, thank you. Okay, katusoke tugende tusoke tu olraiminge wano tugende nga bwe tugenda mpola. Sabula. Tugende. Yeah. Bana in a line. Sometimes come to fight. Bali muwa. I'm the fire ignite. Bagala sugar balabye. Webuno bugodo bukuba balabye. Mama. Bana bakubaganye. Wait. Tebana bukaka badi ntina twasibaganye. Boma nange aire. Boma kumpi nange fuka sande. Na ye.